No problem. Bananga ekisooka Justice Mujirabi nze wetwali wano mukulu Franco nasobola okunjira ne mukulu Dagon lwaki muyise nti wenalaba oyo omwana ani Kafuta najja ne mugamba nti mbadde nsaba oleete baganda bo ngende ndeete mama Nicole ne lawyer mutese nga maze okulaba omusango bamuvunaana ngenda okudda waliwo munamawulire omu gwe sitajja kuddamu kwogera n'abagamba we wisdom mulalu mumugende mufune wali ndaga muntu mufune simanyi nebbaluwa y'erosi nahaabwe yali anvaako mabega n'alaba nga bampise mulala nga Kaye wisdom awo baleke wabaganye no problem nga saagala mulamuzi ameshoninge musango ogwo akubyatadde tocha basobola okusiba obulamu bwe bwonna naye bwe tukomyewo ekyomukisa omulungi nahaabwe twadde twateesezza nahaabwe wadde omwana oli talina abantu bwe baabamu basika ebbango beeraga tusaba kubanga ffe tugulimu omusango guno teekawo oluumu basooke mwogere ekyomukisa omulungi nze nange ntuuse leeti nga basoose eri ne boogera kubanga singa tekubadde kwogera nga ffe abavunaana tetusazeewo era tewandibadde kukola ki ne bagenda eri munda one ekibaddeyo kyanjagala ntegeere Peter Nicole agambye bannange si gwe gwasoose that is not the first time oyo mukwano gwange okunkola ebyo mwalaba naye lwaki yabimukola kino kye nali mbagamba nti maama w'omwana oyo obwavu buno nga bunoleeta omwana wo n'omukwasa baganda be obwavu bambi n'atandika okubeera wa mu mikwano gye n'agamba era mubalidde nti wankola luli waliwo wanjira bbiya mu matu waliwo byonna n'abikola ki n'abyogera so kino eky'emyaka 5 kyendaye mubuuza yagambye ono mulaba ono emirundi gyankoze ebyo because osobola okukola omuntu ebintu kubanga mwavu kubanga asimula ennyumba asiibaawo ki kino kyembadde nsaba wabayo muganda wa Nicole oba omuntu yenna ennaku 14 zirimu okuteesa kubanga ebintu bya Nicole kuliko vidiyo munaku 14 sooka otunoonye noonya kale looya noonya maama wa Nicole musoke mutule ku mmeeza ekisegera ekintu ekyo then kijja kubanga ojja kukola apiiru nga bakuwadde emyaka 3 omulamuzi ono bana sinamulaba wakisa kubanga nze nange natya we nalaba nti ogw'omusango bakusiba mayisa kyobola kyekyandeeta weyo Kafuta ne mugamba leeta omuntu yenna akukola ki akuliko naye nze mbadde nsabe wabaayo omuntu yenna nga amuliko jangu come out funa lawyer before naku 14 wanu tukulete mama Nicole tukulete lawyer we musooke mwogere mugende okwapiringa nga bitegereka kubanga osobola okwapiringa mu high court bone bagoberera amateeka nti amateeka gagamba gatya okuvunaana omuntu akuyite tocha life imprisonment olaba kakati basobola mujja ku myaka 3 ne bamutwala ku 10 meka so kyembadde nsaba so otherwise kino tukikoze leero tubadde ku Peter Nicole enkya tujja kudda ku nankya oba olulala nsobola okuba nze gwe balwanirire wa president ono Franka oba Dagono nga balwanirira nze so kino tekikomye ffe twali twagala jasi bwenkanya mbadde nsaba okubuulira abaana abawala bw'osanga nga bbaawo nga n'omukazi omulala nze nkuwa bwe magezi n'oba tomanyi by'amateeka kwata bbaawo gwoba okuba oba oyina amaanyi osobola okuba omuwala nga Lydia ng'omusanze ne bbaawo Lydia ono ng'omusanze ne bbaawo n'omukuba Lydia nga bamutuyaniddeko nnaku nga 2 oba ekiro kiramba kati nojja omukuba oluyi nga yasuze ku nnanda bamukalirira essaawa 10 namba kati n'omukuba oluyi nga tannanywa yogurt tannanywa mazzi muganda wange Lydia oyo n'azirika n'afa omanye ekintu kyoba wereetedde oba Lydia asobola okuba wasikosero oba ayina asima oba ayina ebirwadde bye oba ayina omutima naye ng'omusajja bbaawo yamusuzeeko ekiro kiramba n'omusanga mu nnyumba n'okola kino okuba nze mbadde ndowooza nga nteesa bw'osanga nga bbaawo n'omukazi omulala anti amanyi ogayina kuba bbaawo ne wembanze waba oli girlfriend wange ng'oli n'osanga n'omukazi omulala kuba munze otherwise ojja kuba omukazi katugambe wabeere wa recordinga bakuvunaana omusango gw'ototegedde osegera ekintu ekyo after all bano abawala si bebeekwana basajja ffe tukwana gwe kuba musajja waakwana omujje kuki ku kkubo nze kyembadde nteesa otherwise n'ekirala bannange ne mbakupuulwa oba bino bye mukuba abantu ne waaba mubbi bannange w'oba okwata akatambi ako nkwegayiridde teweeteekamu kubanga ojja kukuba omubbi ebyo bakuba bakuteeka n'omubbi ayina amateeka eddembe erimulwanirira ojja kuba omubbi afe bakuvunaane mob justice ng'omuntu yakoze eki yafudde so oba okwata simanyi okuba kubanga babbi twabweta mwadda nange sibaagala however ate weefiriminga okuba mubbi
bajja kuvuna no jakuna ebitongole bingi nnyo biri nagalale biri eyo tebina byakola oloya aveyo awolereze omubinga yafudde bakutwale ruzira mayisa nti watta omuntu so mbadde nsaba obutayitamu stress tukole ki njagala okwebaza mukuru ono yaleeta ebitongole biri era ebyo byemulabye omwana agamba nti nno kugenda kusoma omukuru ono this is not all about wisdom njagala okwebaza ono Franka sirabanga mukulembeze ono kyali ono lwaki mwebaziza ne muga Franka ayimirira wano waliwo omuntu eyita omukulembeze nga nebyakola tebiriiyo kubanga bino coordination bye mulabye notuuka wano tebibadde byangu wonte wali gwe basasudde omukulu wonte bamusasula gwe muladdaaka noono president Franka ono teri yamusasula naye waliwo sente eziyitinganye n'amasomero go mulabye Pretty Nicole ayogera of course actually ne kino kye mulaba nti bamututte mu rehab asobola n'okuvaayo weeks fekasa tukakasa esomero tugenda difuna site ekyo mukulu ddaga wache tuliko ne international gundi byonna tugende niwanabera wiite mukubanga oli omulamuzi agambye ono mwana muto yetaaga okurehabilitatinga so Kaye omuntu ayinza okwebuuza ate lwaki Nicole akaabye amaziga mangi nnyo ekisooka Nicole akaabye omanyi mwana muto ye kakati we bagambye omuzaayo obwongo alowoozeza komera kyangambye obwongo kati budduse ki kukomera nga amayi bagenda musiba mukomera kati omunnyonnyola nti rehab tekitegeeza komera ekyasose kikabirako maziga so ate singa badde muntu mukulu kiki kwe mwana tatulanga P7 ye waawulidde nti kutwala mu rehab center ndowooza looza ye prison ge maziga so kakati tubadde tulina omugumya tuli wali twogera naye anti kati batugambye tulina omutandikirako counseling kati counseling alina tutandikira muffe bambi Pretty bambi Nicole bambi tokaaba bambi sikomera nti kati eyeweeweza omumba abaganda si bagamba gwe bazikuba katulina mubuulira nti eri of which fenna tokiwagira sebo ne maama wagambye empagira rehabilitation kubanga omwana wange yali akoze eki wanaaviirayo neweyeba mwezi gumu oba emeka maama we abadde wali akyogedde agayita kirinaako buzibu however ng'ekyo kigenda mu maaso kya rehabilitation mukulu ddaga Franka nange twewaddeyo I think ebisomero tubikutulanca enkya esomero etwo era wetubifuna byonna tujja kujja bannamawulire tubibagambe teri atusasula waliwo international n'ebira byagenda osoma ate nga byakabi esebe Kaye emyaka 3 gino si mingi ku mwana to me mingi naye banekamba buulire ebyaddala mulabye omulamuzi wa sose n'atekawo ekiboozi ebyaddala omulamuzi abadde lenient kubanga etteeka limugamba obasooka n'omulimandinga ow'emyaka 10 n'egyo eyo aggravated torture naye kati omulamuzi akikoze kubanga n'oli gwe basibye mwana muto bannaye nga tuzze ebyaddala yakaweza 18 omulamuzi era nze ndowooza singa bano baganda bakafuta bakola ekintu munaku 14 nobeerawo okuteesa bagenda okukola apiiru nga bitegerekeka kiba kikola ki naye kati oli kyateekako etteeka ligamba akikoze omuvunaana otya kubanga mu video buliwo bulaga okwata omuntu omuyiridde oyagala muyiira mazzi omuyiridde mu matu video bulaga ekyo kye bayita aggravated torture kati omulamuzi bamugamba musibe mayisa naye abadde lenient n'akola ki n'agamba emyaka 3 I think nsaba mu nnaku 14 baganda bakafuta mbeegayiridde muveeyo si kyekyo ddaga baveeyo wabeere bwawe kuteeseganya kw'amangu kyembadde naye we munaapiiringa nga temwogedde na bano oyo looya Nahaabwe mumumanyi yajjanga kirwadde oyo Nahaabwe yasooka tusibira bannamawulire oyo Nahaabwe kati muzibuzibu alina obudde obusome ebyo ebyamateeka ebyo abalala balabikira mu kamera nga batulugunya omwana ono abalala ababiri bakyabanoonya era wobagwako ekirabo bwekiri kyobola fayiro eriko Kafuta and others buli others eyalimu awo